Abalungi bebasinga obungi ababi. Abalaba DreamTV mwebale ndi Alex Mukulu mu programu yaffe abalungi bebasinga ababi obungi. Naye tulina ekintu ekitutagaza ne tulowooza nti ababi bebasinga kiki obungi. Ensi tefugibwa yonna ng'ogigase wamu planet Earth. Tefugibwa bantu basukka 1,000,000. Naye ng'eriko biliyoni zimmeka ez'abantu. Tuliko biliyoni 17. Naye ng'ensi yonna planet efugibwa abasajja abazibu, ab'omululu, ababbi, abatemu, abateyagaliza kintu kyonna. Batono nnyo era abo be babi. Abafugwa be basinga obungi. Abali mu nsi eyo zetamanyi Greenland bali eyo mu bizinga wa Hawaii bali eyo. Basirise tetubawuliranga nako naye bano betuwulira ba Putin simanyi ba Trump basajja bayaaye bazibu betulimu betuwulira naye nga abasajja abo batono nnyo. Russia erimu abantu bameka naye tuwulira Putin yekka. Akakoosi ke nako tekayinza kubanga kasukka miliyoni. Trump akakoosi ke tekasukka miliyoni. Owulidde Zelensky akakoosi ke tekasukka miliyoni. Netanyahu akakoosi ke tekasukka miliyoni. Naye nga tuli biliyoni 7 ku nsi kuno. Tuleme kulowooza nti ababi bajja kufuga. Mu firimu ffe waffe tumanyi nti always good triumphs over evil. Ekirungi buli kaseera kiwangula ekibi. Never. N'ebitabo byonna ebyawandiikibwa ebitukuvu bitutegeeza nti Katonda at the end of the day becomes and will be the winner. Why? Because he is good. Evil teyinza kuwangula good no matter what. Abantu abafuga ensi eno ku planet Earth batono nnyo. Abafugwa basinga obungi. Naye nga basirise y'amaloboozi gaabwe bwe ganaavaayo naddala wano olwaleero ewaffe amaloboozi g'abalungi bwe ganaavaayo mu 2026 bannange abalungi muzuukuke. Muzuukuke mulonde bulungi mulonde abantu abalungi. Abalungi muzuukuke muleme kubirekera ababi. Owulidde bano abatagalira wano leero ndi mu Nuupu leero ndi mu Gindi leero ndi mu Gundi. Abantu abo tubaveemu tubaveeko. Ebintu tubiseemu obwa Sseruganda okussa ekimu. Obwa Sseruganda okussa ekimu n'omwoyo ogutafa oba omwoyo omutuukirivu mu Baganda omwoyo ogutafa. Mu nzikiriza Bayibuli omwoyo omutuukirivu ate afa. Nedda ebintu tubiseemu omwoyo obwa Sseruganda. Ekyo obwa Sseruganda. Tuli ba Luganda nno. Tuli ba Luganda nnyo. Tuli ba Luganda abamu mu nzikiriza. Abamu tuli ba Luganda mu nnono. Abalala tuli ba Luganda ng'eggwanga. Kati kanjogere ng'Omuganda. Tuli ba Luganda ng'ebika. Awo wentuukira ku gwendi naye nno. Ate ye si Muganda. Muhororo. Wamma. Tubuulire. Abahororo bavaawo. Ndi Musongora. Muli Musongora. Ndi Musongora. Omusongora n'omuhororo enjawulo eriwa. Abahororo sibategeera bulungi bamanyi. Tobamanyi. Ndowooza bava Bushenyi. Tebaliyo naye nga mazima. Gyebali ndowooza Bushenyi Banyankole pata abahororo ya. Okay, bw'oli Musongora. Musongora. Ya tuva Kasese. Kitegeeza kyo Musongora ki? Mu Luganda okusongola kiringaka tushapene something. Erinnya nalisangako nange tuli Basongora azaalibwa n'ensanga nga ndi Musongora. Tuli balunzi. Balunzi baki? Bante. Okay. Mulundira wa Kasese? Tulundira wa Kasese. Oyina emyaka emeka? 25 sebo.
Wasoma ki? BBA. Accounting. Nasomera KIU. Kati okay. Nga gwe kakati. Yes sir. Emyaka 25. Wazaalibwa mu 7 yaliko. Yeah. Nakati yaliko. Waliwo olutalo oba generational conflict kati abaana abato n'abakulu, right? Yeah. Abaana abato mmwe mugamba nti ekiseera kyammwe kituuse. Kituufu? Yeah. Lwaki? Twagalako change, tulabeko batumulire ng'oyogera. Change is good. We need change. It is true. Tulabeko another generation. So Abafuga with the new knowledge. Amagezi amapya, amagezi amato. Mugalinago. Tugalina sewo. Tugalina. Kiki ky'olaba ekyetaagisa mu ggwanga? Ki ekitabaddeewo ky'omisinga? Muli ky'owulira nti ekyo singa tewazaalibwa wano singa nkirina oba sibikiri oba kino oba kiki. Kiki ekikootera obusungu obwo? Noga nti mwagala change. What are you missing mu kibadde mu myaka gya 25? Emirimu. Tegirabika? Girabika naye gyetaaga nnyo ani akumanyi. Most times ani akumanyi. Even if you apply for a job, it's a chance getting a job at this generation. Temuyinza kwekozesa byammwe? Ibye tuliko nga ffe. Nga tonoonyeza muli n'ocreating emirimu. At some of us, creating your own job, creating your own business, sometimes you need the support, you need the knowledge from elders, old people. Because some of us, we are like us alone. You grow up alone, tolina muzadde agenda kwa direction, tolina background support you. Now after campus, you're stranded, you are struggling at campus. From there, now you're on the street. You don't have where to start from. You have to, on your own. On your own. Tewali chachi. Tuyinza genda mu chachi. Okusaba tusabira ddala tusulayo no tusaba. We pray. Tebaba wa guidance mu chachi. Guidance, of course, most times it's all about praying for us, blessing us, whereby, yes, we are blessed because we are alive. We are alive, we are eating. Ate Abasongora. Abasongora, yeah. Kiki ekibagatta Abasongora? Bika, what is it? Obulombolombo mwegatta mutya? How omuntu amanyi atya nti Musongora? Both by speaking or Musanze, we are a small community. Most of us, we know each other. Mulinga bameka? Just chimanyi. Naye what I know, we are a small community. We know each other. Mutabani wa gundi, mwala wa gundi, bano bava this side. And you have to know that person by speaking. When somebody speaks, me, myself, I can tell this is Msongora. And somebody else cannot tell. Either they call us Banyankole or Batoro. Because you have that accent of Batoro. I tell other words are Nyankole, so people get confused. You are there, agamba kata Abasongora chichi. Na yenze nganze wenkuliro yogira manyo no Msongora. Amanyi gammoki. Abasongora amanyi gammoki. What is your strength and what is your weakness? Mbuze. Amanyi gammoki n'obunafu bwammeki. Amanyi gaffe, it is loving ourselves, supporting ourselves. Ekiwali atakikola buli omu. Wali atabikola. Osanga somebody's from that side tomwagala or you hate. But even if you find somebody's Msongora, just be like sisters and brother. Wherever you find that person, connection, you get connected. Abasongora amanyi gaabwe kwagalana. Twagalana, we are like oba kweyagala, they love themselves. Not just supporting each other. When you find Msongora on the street, you talk as if you know that person. Abasongora mwinayo member of parliament. Because of our small community, it is hard. Because in Kasese we have 2 cultures, Bakonjo many than us. So because of that culture, it is hard to convince the other community which is bigger than us. We once had one, but for him, he grew up in the other culture. The other culture, so Boaz, he was called Boaz. Yakulira moyo culture, so he had friends from that side. But for now,
But we are hoping for the best, for the change we might get again. Obunafu bwammwe ki? Tetwasoma. Nnyo twakatandika this time. But our parents, they used not to go to school. I think that's why our community is weak. Tebasoma. So, but our generation, just currently, us, we are starting to. We're now having doctors, whereby the other generation, they didn't have that. Tebasoma. Abasongora balowooza ki ku Baganda? Bw'owulira nti oyo Muganda, kiki ekikugira mu mayi? Tuba tumanyi abo bagezi nnyo. Kikyo kituufu. So si babbi. Tubamanyi. Era omuntu wakuyita obubbi ekyemmanyi bw'obeera omubbi oba mugezi. Bw'oba musiru ne ssente bwe zibaawo tozibba. Naye omuntu omugezi era ne bw'oba mubbi, nze omuyita omubbi aba mugezi. Gaba magezi. Abasongora naye what we know, we just believe. Yeah. Mind. Abaganda baba thinking higher. Bagezi nnyo. That's what I know. Ate obunafu bwabwe ki? Kye mubamanyiiko ekiri wiiki? Jini ye Baganda. Maybe can't tell. Kati ku ssaawa eno olwaleero abahororo Abasongora balowooza ki ku ba Nyankole? Are they like waliwo abagamba nti Fenna tetuli mu kintu, therefore abamu abalala baga nti bannange si Fenna bwe tutyo? No, for us we don't mind about, because it's like the same culture by the way, us and Banyankole. It's the same culture. It is like almost, because we are also keepers, and somebody, if they look at you, you look like a Munyankole. They think you're Munyankole. So we are like, and when I go in Angola, I fit there. And when some people from Angola come to Songora, they fit there. So we are like same, almost same blood. Yeah, there's no big difference there. Bw'ofuna muntu nga mu Songora. Ng'omulala mu Kyoli nga beesimbyewo olonda akaani asobola okukola sooka olinde nkimanyi of course nga bonna basobola nga bwasobola bonna basobola. Then I will take my culture. Then I'll choose the other one. Okirabye? Olabye problemu yaffe abatulamu. Owulidde? Bombi basobola. Bonna basobola, but of course I would support the other one. Lwaki osupporting oli? It will be easier for me to reach that person. Musobola omutuukako, whereby the other one kiza okalubamuko. And supporting your own person, it is better. Developing yourselves. Anti wano buno okikola bajja kugamba nti oli tribalist. Naye niwe kyogamba nze nkitegedde. Kubanga ye problemu yaffe ddala emukuzo nti ekintu ng'ekyo abantu bakiraba naye waliwo ekintu kyotasobola kufuga. Owulidde? Yeah. Nti omusajja w'omu North asobola engineer. N'ow'omu Kasese okuva Busongora naye akola ki? Asobola. Kati omusongola alondeka ani ku bombi? Ajja kugenda n'oli owuwe. Webale nnyo. Alina genda n'ani? N'omusongola we. Yes. Kati n'ono ate naye alina ogenda n'abakyoli be. Era kyekyo. Kubanga naye tebajja kulonda ate musongola. Nga bombi basobola. Kati bwe tuba n'omuntu member of parliament nga yeesimbyewo nga bombi basobola. Balina qualifications zonna weeziri. Byonna bye bimu. Amazima ga Katonda njagala okutegeeza abasinga kuffe Fenna tujja kulonda ki? Ogenda n'Owuwo. Ogenda n'Owuwo. Okitegedde? Ekituufu. So kakati abantu bonna baleeta abasobola bokka. Kumanyi nti abantu bonna bakola ki? Basobola. Then ojja kulaba ng'abantu bagenda ku kye baagala
abamu baagala federo kati mu Abato simanyi kye mwagala naye nga nze nkuwadde minzaani eyo nti everything being equal olondaani Mine, what will favor me? Kakati olwaleero waliwo abeesimbyewo ba Museveni, ba Maawo, ba Mulyati, isimanyi baani kale katulowooza bonna basobola. Bonna basobola. Kati Omuganda anaalonda nga bonna basobola. Bonna basobola. Era Omuganda alina okulonda Omuganda bwe basobola. Ate ulira bw'okyogedde ng'Omuganda alina okunoonya Omuganda. Okisobezaamu mu njogera naye nga tekirina amakulu gaakyo kubanga Omuganda means something, a bundle together. Support yourself. Yeah. Kakati, you support your people. Yeah, support my people where I have. Maybe if I can get their connections, the women and a connection where I can get easily helped. Maybe if I can be easily access now, someone is a Muganda in a connection, why not I can vote that person? Ekigaanyi ekyo ekintu okukola ekigaanyi ekyo okukola kiki ekikigaanyi okuba nti tolina mu nsongola gw'olonda kiki ekikigaanyi lwakuba tebaasoma ogambyeko ekyo kimu tebaasoma nnyo so kati temulina chansi ya kusindika musongola asobola twabafunye kati mwabafunye kati bayingidde akazannyo bayingidde so also era bonolaba nga yeesimbyewo ng'asobola katugambe singa osanga omusongola nga tasobola tetumulonda lindako naye ng'omukyoli asobola tulonda omukyoli sometimes besimbawo naye ate oli n'ayitawo anti mbuuza gw'olondaani wabula banimbye gw'olondaani olonda wuwo kituufu njagala oyogere ddala ng'omwana omuto alengera ewala omukyoli asobola omusongola tasobola oba katugamba omukyoli alina PhD omusongola talina alina degree esooka kitegeeza omukyoli amusinza ki qualifications now gwe kulula olondaani nsigala supportinga wange munaayi tomanya ataawo twawukanye ono ajja kutegeera ebizibu bye muyina. Our children want to go to school, we don't have this and this in our community. Nakuyambako. Ekyo kyawula Abaganda ku mawanga amalala nti Omuganda yajja kulonda akola ki asobola tajja kulonda wuwe kyebava baganda Abaganda tebeeyagaliza wano Abaganda tebeeyagaliza Omuganda tajja kulonda wuwe ajja kulonda asobola kyetulina okukola tulina kulonda akola ki asobola naye olugendo olwo si lwangu si byangu kaliko ogambye nti anaategeera kyoyogera gw'onootuukirira nze ekyo kyentunulira nnyo gw'onootuukirira n'ategeera by'oliko by'oyogera bwe ntera nnyo ogenda naye oyo yoyo aba owuwo oba asobola oba tasobola ye wuwo omusapootinga nsonyiwa okubuuza ki abeesimbyewo bonna basobola sikyo simanyi basobola era yanaatulawo yenna asobola waliwo abagamba Kyagulanyi tasobola abalala bagamba Maawa asobola abalala tasobola tetulina standard kwe tupimira asobola n'atasobola tetumanyi mbu ye 6 ye standard kwe tupimira ku senior 6 anti bw'otoba na 6 toyingira bya bufuzi ekyo nakyo kizibu ekyo nakyo tujja kyogerako ulidde ekyo nakyo tujja kyogerako kaakati ne weesanga nga tubulwa ow'okulonda era tumulondere ku criteria ki lwakuba Omuganda nonde Muganda lwakuba Musongola olonde Musongola oba lwakuba asobola n'okulonda lwakuba asobola nze for now ndonda asobola bwe ndowooza
kakati nga 26 Abasongora temulinayo omuntu ba MP je bali ngani bamuyita Ndei ya ali mu parliament yesimbyewo yayiseemu ndowooza mu buli obwa primary so yesimbiddewo mu kibiina ki jajjira mu NRM. Okay. Yeah. Abeeyo bonna bawagira nnyo NRM. Si bonna. Anti si bonna naye percentage esinga. Eyaffe Abasongora yes. Ewagira ani? Kubanga it is full of bakulu. You know where the community, where the old people, of course, babeera ba NRM. Yeah. And you find the youths are not there. Tetubeerayo most times mutambula byammwe abalunzi ne basigalayo. So that's why our community. Kati gogambye ine emyaka 25. Yeah. Nkugambye abalungi bebasinga ababi obungi. Okikiriza? Yeah. Ewama mu family yammwe. Mulimu abalungi n'ababi. Mu family just wenzaliwa ka family. Family yokka. My brothers and sisters. Temulimu ndoza oyinza okukyekyogera. Oyinza okukyekyogera. Nakyogera naye kubanga kati ffe tuli bwe tutisobola gamba ate mulimu omubi. Okay, for us, we are not perfect. Nyinza kubanga siri mulungi this part naye nga the other side ndi mulungi. We are not all perfect naye as a family sobola gamba ate mulimu omubi mulimu omulungi. Okay, gwe tosobola kyogera naye nze mu family yange nsobola okyogera nega nti wali ababi. Just we are like brothers and sisters, our mother and father. Just like this, we don't have we are extended family. Yao nene na nibade ngambo ba senga mubi bano babi na ete tubayina for now. Kati olina emyaka 25. Wakamala okusoma. Yes. Onoonya mulimu tonnagufuna. Sinaba gufuna. Osanga Museveni omugamba ki? Omugamba nga bingi. Tebisobola kuba bingi, nze njagalako kimu kyokka. Kimu? Omugamba kintu ki? Era omulimu ogwemba nno omugamba gwensookerako. Omugamba kuwa mulimu? Noonya mulimu. Opportunities, oba n'omusomera mu business, what you're planning to do, your piece. Ekintu ekisinga okubatawaanyamu ab'emyaka 25 kiki? Naddala abawala. Zibeera mostly competitions. Competition. You compete with someone, olaba oli yeevuga oli wano oli kushegere, you try hard. Ogezako competing with that person whereby you don't know ono yakijjewa motoka yajijjawa sente zijjawa zenvudde kusomero now I'm competing with someone who's so because most people ebintu babijja mu families baba balala baba naye goliawo but you are just competing with someone where you don't know where they earn that money from. That is the biggest problem, competition. Okwegomba olaba oli alina akalungi you need it and you can't afford it. End up by stealing. Olowooza ekyo ani alina kijjawo gavumenti oba bantu bennyini ababuli? Wenga gwe just know where you're coming from. Olina okwemanya your limit. Gamba kino kyensobola. So you have to be contented where you are and work hard. Kubanga waliwo omulala kwegomba nagamba at least I'm like this one. Guys, the other one talina na mmere. Kaakati tuddeyo ku nsonga yaffe kutwabadde. N'ogamba nti Abaganda baki bagezi. Gwanga kyeddala mulinako ekintu bwekiro liyinza okuga nti bali tulowooza bali bati nti abakyolife oba kino oba bali oba basebeeyi. Tubalinako negative thoughts oba positive ne bweba positive ne bweba negative. Katika sobola kitegeera kubanga kati ze nga saakulira nnyo mu Basongora. I can't lie that I grew up in a place mixed of all cultures. Nali kumpi n'omwalo taata waffe yatujja eri mu Basongora n'atufunire some land ne tubeerawo. There's all cultures, so we grew up nga we are connected to each and everyone. Buli omu omulaba nga babra. We had Bakonjo, Baganda, Banyankole, Basoga nga ka community kalimu in the country. There's a country waliwo omwalo guli awo Katwe Kasese.
Katwe gye bakolera omunnyo. So that community has all cultures, so you find yourself nga muli connected. So I don't know that much. Katwe nga ndi musician. Mweye ennyanja mwe bakolera omunnyo ne batuwa eddagala ekiro mbu tulikwate mu ngalo. Katwe twatuukayo kati ekiro tugenda kuba mbu ne batuwa eddagala tulikwate nga sibimanyi mbu enjovu simanyi envubu kuliko envubu zireme tulya naye tuba tugenda tugenda okwekintu nga kissa bubi nnyo nga tulowooza eddagala likola waapi twadduka envubu yali etumaze owulidde netugenda gye tugenda okukubira kahoolo kaali awo oba kaali kamaze emyaka emeka tebakubiramu na bidongo omwana agenda kuba ku baseboard obuwondo ne butandika okufuluma akazimbe kali bwamala essaawa nga nnamba obuwondo bufuluma owulidde ekatwe ne batugamba nti bano ababeera mu mazzi ago omunnyo gubasala abasajja n'abalenzi n'abawala nga bagenda mu mazzi ago bajjeyo omunnyo ne gugenda mu bitundu byabwe oba byakyama biki byonna ne guba nga gubakolako ebitali birungi. Twali Kaseese eyo Leke Katu bagita Leke Katu. Nali mwana ntozesa, I didn't go there that much. I was abantu bangi olw'okuba bagira omunnyo ogwo amawanga mangi baba banoonya munnyo. Nakati bakyagukola. Ndowooza naye maze like 10 years or plus nga sigenda eyo. Twavirayo ddala ya. Enjawulo ezo ng'eggwanga bwe tutazoogereko ne tumanyira ddala nti katugambe kankozese ensi nti America balina states nnyingi nnyo 52 balina empisa ez'enjawulo mu states ezo ne buli omu appreciatinga empisa ki y'omulala owulidde oba emmere ojja kgenda mu Illinois nga balina bibali ate ebitali mu California owulidde so ife tunatuuka awo naye okutuukawo kwaffe oba okutatuukawo kijja kusinziira ku bannaatuddirira be bammwe ab'emyaka 25 kati. Would you love each other? Munaayagalana oba si kyo munaabanga ffe kuyombagana kulinnyagana ko buli omu alinnya munne kumussa wansi buli omu ayagala kulaga munne nti amusinga ayagala kulaga oli nti amusinga obugagga amusinga okusoma buli omu ayagala kulaga kyakola ki nti yasinga abawala mulina problemu kati eyo mwagala kulaga nti mumusinga mpozi siibula abatuwuliriza oyogere n'amannya go byonna obasiibule tugeve wano. Mwebala otulaba balabi baffe ba DreamTV nze Natuhwera Dorothy from Kaseese amwe Musongora by tribe. Mwebale nnyo Mukama yebazi.